lwaki era ye kiki ekyamusse kiki ekimusse abasaseddoti booli nabo mukulu wange Bwakatikkiro Oweekitiibwa Mulwanyammuli Ssemwogerere, Omulangira David Kintuwasajja n'Omuzaana Nanca, Ssebo Minisita John Chrysostom Muyingo ne baminisita abalala abatwanjuddwa okuva mu gavumenti eyawakati, Nyabo Minisita Prosperous Nankindu nga ye ssentebe w'enteekateeka ez'okujaguza amazaalibwa ga Kabaka, abakulu mwenna abanjuddwa omuli ne mukoddomi wange Honorable Kyagulanyi avaamu okwogera, bassebo ne bannyabo, nange kansooka okwebaza Vicar General okutukulembera mu kitambiro kya mmisa kino. Ssebo tweyanziza tweyanzeege. Mbakulisa okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristu, aleluya, azuukidde nga bwe yagamba. Nange nkulisa abaserikale ba Paapa basatu ku bo bakojjange balamba bangabi, mukuyike nnyo, mukulikire ddala. Ntuusa okusaasira kwa gavumenti ya Ssabasajja Kabaka, okw'Obwakabaka bwa Buganda, okwange n'ab'omu maka gange, eri ab'oluganda lwa Dr.Cyprain Kizito Lwanga. Nsaasira ssentebe w'olukiiko lw'abeepisikoopi mu Uganda, Omusumba Joseph Anthony Ziwa, abasumba bonna, Vicar General owa Kampala, abasaseredooti bonna, naddala ab'essaza lino ekkulu ery'e Kampala, ne bannayuganda bonna olw'okufa kwa Ssaabasumba okw'ekibwatukira. Tujja kujjukira Ssaabasumba Lwanga olw'okwagala eggwanga ly'e Buganda n'ensi ye Uganda. Olugendo lwe tuliko olw'okuzza Buganda ku ntikko tubadde tulutambula naye bulijjo. Alwaniridde ensonga za Buganda Ssemasonga ettaano, abadde avaayo ku nsonga ezinyweza Nnamulondo, alwaniridde enfuga eya Federo, alwaniridde ettaka, alwaniridde enkulaakulana. Ssaabasumba alafubanidde nnyo enfuga etambulira mu mateeka n'eddembe ly'obuntu. Ndowooza ebirala tunaabyogera mu nteekateeka ez'okumuwerekera nga zitwanjuliddwa, naye tusaba Katonda amulamuze ekisa. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gy'ali mu lubiri alamula Obuganda. Ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokusatu nabategeeza nti Ssaabasajja yali agenzeko e Kenya okubaako mikwano gya Buganda egy'enjawulo, egy'enkizo gy'asisinkana, era yagisisinkana. Yakomawo ku Lwokutaano oluwedde nga 2 omwezi guno, era mu lubiri gy'ali. Sabbiiti eddirira eno gye tutandise, ennaku z'omwezi 13 omwezi guno, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II lwaweze emyaka 66. Twebaza Katonda amukuumye ebbanga lino lyonna, era tumusaba ayongere okumukuuma ng'ali mu
Ssebo kitaffe Bika General weebale nnyo obubaka n'okumusuubiza essaala mu kereziya wonna. Bwe tuba tujaguza amazaalibwa ga Kabaka tusoosowaza omulamwa ku nsonga z'obulamu. Omwaka oguwedde, omwaka guno n'omwaka ogujja tuli ku nsonga ya Mukenenya. Kinajjukirwa nti Ssabasajja Kabaka yakkiriza obuvunaanyizibwa obwamuweebwa aba UNAIDS. Kino kye kitongole mu kibiina ky'amawanga amagatte ekikola mu kulwanyisa Mukenenya. Obuvunaanyizibwa obwo bwe bw'okuba emmunyeenye mu kulwanyisa Mukenenya mu Uganda ne mu nsi eza buvanjuba bwa Afrika n'amakkati ga Afrika. Tusobole okutuuka mu mwaka ogw'2023 nga Mukenenya tufuma mufume. Omubala gwa kukuza amazaalibwa ga Ssabasajja guvuga nti abavubuka mubeere basaale mu kulwanyisa Mukenenya. Newankubadde enteekateeka ez'omwaka guno za kinkowooze olw'okwetwangira obulwadde bwa ssennyiga korona, ate kati tuli mu kyekango ky'okufiirwa Ssaabasumba. Kyokka tubakubiriza naddala abavubuka okuwuliriza eddoboozi lya Kabaka ku nsonga ya Mukenenya. Omuvubuka bw'anaasalawo obutakwatibwa Mukenenya oba obutasaasaanya Mukenenya nga tujaguza emyaka gya Kabaka waffe eg'66, anaaba yeegasse ku lugendo lw'okuzza Buganda ku ntikko. Mbasaba musabire Kabaka waffe Katonda amuteguse buli katego atukulembere emyaka emirala nkumu. Obubaka bw'amazuukira bwe yawadde Ndoza mwabulabye ng'akkaatiriza eddembe ly'obuntu n'okussa ekitiibwa mu bulamu bw'abantu. Nziramu bannange okubakulisa olwa Pasika. Nziramu okubasaasira okufiirwa Ssaabasumba, era tusaba Katonda ffenna atugumye mu kaseera kano akazibu. Ayi Katonda, kuuma Kabaka waffe. Kitalo nnyo ssebo. Archbishop ono obadde omumanyi, obadde n'akolagana ki naye? Actually Archbishop ng'omukristu era omukatoliki abadde Archbishop wange, ate mu nkolagana endala abadde menta wange, nti gwe mbadde njigirako ebintu bingi ate nga sparinga time
era nze bangi gye mbeera badde bambuuza lwaki tosabira eno waffe mu bisomesa byaffe, lwaki ogendanga Lubaga, lwaki tosomera eno n'eno kyaki y'emu, gonze nedda eri ewaffe. So ne lwaki era ye kiki ekyamuse, kiki ekimuse? Wali oyo omutuukiriddeko n'oyogerako naye mirundi mingi ku nsonga nga ki? Ku nsonga waliwo ebimu namutuukirako. Actually in our family Mukama yatuwa omukisa, tulinamu bafaaza, tulinamu abasista, era kwegamba mu ngeri eyo mwe nasoboleranga okutuuka ku Archbishop oyo. Era lumu njukira lwesikyerabira lwe yampa ebyokwekwasa 3 ate nagenda okulaba mu mwaka ogwo mwennyini nga mwalondedde egundi omulamwa gw'essaza ogwo gwennyini. Remember, rejoice and renew. Yangamba always wekwase nga 3 R's. Ne mubuuza zinnyonnyole nzitegeere. Yali azze kuziika jjajja wange Kisigula, bamuyita jjajja Ssebutulumba Ekisigula, bwe yali azze okuziika. N'aŋŋamba nti nantegeeza naga remember, jjukira gy'ovudde, jjukira n'abakuyambyeko. Rejoice, jaganya olw'ekyo ky'oli, olw'obulamu, olw'embeera gy'oyiseemu kutuukawo nti okyali mulamu. Renew, zabujja okukkirizako mu ddiini, ate zabujja na enkolagana ennungi eri bantu banno, era ebintu ebyo mbitambuliddeko nnyo. Archbishop ono obadde omumanyi? Archbishop mbadde mumanyi, nali mbaddeko naye kuba nabeeranga awo nga mbeera ne jjajja wange Musonyoli Arafairi Sekalega, era nasomerako ku ssente za church. Nga yakuweerera nga church yemperera, era y'omu ku baabiteekamu amaanyi kubanga yali bishop. Olowooza ki ekiyinza okuba nga kyekiviiriddeko okufa kwa Archbishop? Sinza kuteebereza wabula kyenyinza okugamba ekitta abantu ennaku zino, kubanga abantu baffe bafa mu nfa nga Archbishop gyafuddemu, ate nga banene mu ggwanga naye nga tebalwadde, wabula tuwulira buwulizi nti baafudde, ate oluvannyuma ne batugamba nti COVID. Naye ate kye neebuuza nga nze COVID lwaki atta bo bokka abanene mu ggwanga? Mbadde mumanyi ebbanga ddene okuva lwe bamuteekako ku ntebe ne bamutuuza. Ye Bishop waffe abadde omukuŋŋaanya, abadde musajja mulungi nga wakisa, n'ekitwewuunyisizza nnyo era kitukubye wala kubanga ne gye yasobola okutambuza essakala egundi asobola okutambuza omusaalaba, kubanga ffe tebaatukkiriza nga tulina kusabira mu Keleziya, naye ye yasobola okugutambuza n'atambula olugendo. Kale abadde muntu mukulu, oga nti oba bwe yandibaddemu obukosefu yandibadde tasobola kutambula, n'ekyewuunyisa asobola okutambula kubanga kyemanyi teyeewaliriza, naye kitukubye wala okulaba nga afudde. Amawulire g'okufa gwe gakusanzeewa? Gansanze waka, era mbadde neebaseemu awo nga okuva ekiro nadde mpwiramu ng'ekiyongobero. Nabadde neebase, badde n'ekibiina kye mbadde ŋŋendamu. Kati waliwo mukamwana wange azze nankonkona nga nti okiwulidde nti Bishop afudde? Nenkwata essimu engeri gye tubeera ku mukutu ogw'Ebusega, ngenza okulanga batandise okubika, era ntaddeko buteesi lugoye n'entambula n'enzija wano. Olowooza ki ekiyinza okuba nga ekiviiriddeko okufa? Munnange bingi siyinza kumanya lwakubanga batugambye nti abadde ne sukaali. Kituufu abadde mulwadde wa sukaali, naye okusinziira ku ngeri gye yabadde jjo nga mulamu, munnange omuntu bw'obanga mwamulabyeko ku TV nga mulamu ate nga teyeewaliriza kutambula, kwegamba n'ebitusobedde. Sinanze kyemba nnyinza kwongerako, bintabudde omutwe.